Bano be bamu ku bazadde b'essomero lya Kids Care Primary School e Kayunga abakungaanidde ku ssomero lino enkya ya leero ku lunaku lw'okusabira abayizi b'ekibiina ekyomusanvu abanaatera okutuula ebigezo byabwe ebyakamalirizo ng'ennaku z'omwezi 7 n'omunaana omwezi ogujja ogwa Novemba. Omusumba Daniel Njuba okuva ku kanisa ya Rock of Ages Power Resurrection e Kayunga nga yakulembeddemu enteekateeka y'okusabira abayizi bano asabye abazadde bonna obutakozesanga lulimi lukyamu naddala nga boogera eri abaana baabwe. Omwana oyo bw'aba alina ensobi gy'akoze omwogerako bigambo ki? Lumbe gwe, musambwa gwe, muzimu olifa owunyera bw'otyo, toyina magezi wadde akatono, kisassalala nazaala embwa obubwa. Kati omwana wa bigambo by'omwogerako bikulu nnyo ku magenda ge. Oyinza okuba omanya ebyafaayo by'omwana wo naye tomanyi magenda ge gwe ng'omuzadde. Amagenda g'omwana wo gali mu mikono gya Katonda. Abazadde oyinza okuba omanya ebyafaayo by'omwana wo, engeri gye yakulumamu, olubuto bwe lwakubonyaabonya n'ebirala ebyemufaako okuva obuto okumutuusa w'omutuusizza olwaleero, naye omanyi byafaayo. Bano abaana kati akaseera ke balimu bantu kubabudaabuda tekyagala kintu nnyo okubanyiiza bwakusaba sente zatuwa muwe. Okusinziira ku mutandisi w'essomero lino Philip Wakware n'akulira ebyensoma Benya Mawuso bategeezezza nga bwe bamaze okuteekateeka abaana baabwe okutuula ebigezo bino. Teekateeka ekimala tubateeseteese, tubasomesezza bulungi, tubagezesezza bulungi, buli kimu kyonna tukimaze tubagumya. Lwaleero lubadde lunaku lwa kusabira baana. Bulijjo Katonda yasooka. Niboba oli mugezi kyenkana ki, buli eyasaba amagezi Katonda yamuwa ki amagezi. Nolwekyo naffe tuva kusaba amagezi, Katonda atongereko amagezi, twongere okukola obulungi nga bwe tuzze tukola emabega emyaka gyonna. The time we have had with these candidates is actually enough for them to give us a first grade. I believe. Wano abayizi era basabiddwa obutatya bigezo bino. Mbakubiriza, mbazaamu amaanyi. I encourage them to perform better, to be determined and to be focused. Well, are you set? Are they set ready? No, they are very set because they are ready for papers. Abayizi abanaatera okutuula ebigezo bino bagamba nti beeteefuteefu okubituula awatali kutya kwonna. We are remaining with only 2 weeks to our exams. So I know that I'm ready and I'll make it. Proud of my teachers, my school and my parents also. I know that I will not let my head teacher down. I know that I can make it and I'm ready for it. Even if it knocks tonight and they say that tomorrow morning, very early in the morning, I'm to write, I can. In the Lord Jesus, I believe that I can do it and I can make it. And I can get a first grade of 4 aggregates such that I can please my head teacher and please my parents. I'm very ready to face that fear. Some people, they fear it, but for me, I'm not scared of it. I first thank my parents who taught me how it looks like, and my brother who has completed it. He told me, but it's very simple and very simpler as it is.